nnyo okubeera nti mukola era obuwanguzi budda eri ggwanga lya Iran. Mukulembeze wa ku ntiko supreme leader wa ggwanga lya Iran Ayatollah Khamenei avuddeyo n'ayogerako eri bannansi b'eggwanga erya Iran. Babadde bantu bayitirivu ddala, mubaddemu ba ministers be, ababaka ba parliament, abantu ba bulijjo, ba generali ab'eggwanga erya Iran abasigalawo, kw'ossa ne ba nuclear scientist abasigalawo mu ggwanga erya Iran. N'agamba fayini bajja ne batta abantu baffe, naye kye twabakoze Omumerika twamuvunamiza wansi, era siraapu gye twagenze maaso n'okubeera nti tumupacca mu face tasobola kuddamu kubeera nti atwepampalikako, bakitegeere nti Iran giant. Ayatollah Khamenei avuddeyo n'agamba baali bamanyi nti Iran egenda kuwanika, era Omumerika ebbanga lyonna kye yali anoonya fe Abayiraani kugamba bannange mutusonyiwe, tetuliddira kukola nuclear, tetuliddira kuba kyokooza, ekyo kyagaanye okubeerawo, era n'agamba ekyo tekigenda kubeerawo mu byafaayo by'eggwanga erya Iran. Ekyo Omumerika bw'aba kyayagala, it will never happen, tekiribaawo wadde n'olunaku lw'olumu. Eryo ly'eddoboozi lyensoose okubeera nti nkuteerako ly'owulidde erya Ayatollah Khamenei ng'ayogerako eri bannansi b'eggwanga erya Iran. N'abagamba buno obuwanguzi bwe twatuuseko tetubutuukangako okuviira ddala mwaka gwali gwa 1979 bannansi b'eggwanga erya Iran bwe baatandika okwekalakaasa ne bagamba nedda. Tetugenda kubeera nti tujogebwa, kyekiseera Abamerika Abangereza mutambule mutuviire. Fayini ne Isiraeli abadde kyali wammwe, naye ffe oyo si kyali waffe. Ne bagoba omusajja bamuyitanga Mohammed Pahlavi, ye yali Shia ow'eggwanga erya Iran, oba omukulembeze w'eggwanga erya Iran. Bwe batyo ebyagoberera eri Omumerika byali bizibu nnyo. Abamerika baabawamba kumpi omwaka mulamba nga babakutte bannansi b'eggwanga erya Amerika, Iran ng'ebalina. Byatandikanga abayizi baali ba university okukkakkana nga n'obukulembeze obw'eggwanga erya Iran bwagenda maaso n'okubeera nti bukyuka, okukkakkana nga zireese Ayatollah Khamenei yagenda maaso n'okubeera nti ajja bwe yavaako ne zigenda maaso n'okubeera nti munnange ate zireeta kati ono supreme leader aliko oba Ayatollah omupya aliko. Omukadde kano okuva ono bwe yajja ebintu byakyukira ddala eri Abamerika, era nebeera mu kusika omugwa n'Abamerika ebbanga ddene. Kakati abagambye bwe baba balowooza nti Iran egenda kkeera ku makya efukamire, bwe baba balowooza nti Iran egenda kkeera ku makya erekerawo byekola, bo muswadde tekijja kusoboka. Ngenda kuwa ebigambo bya Ayatollah ow'eggwanga erya Iran nga n'Abamerika eri mu Pentagon bagenda kubeera nti munnange boogerako eri abanene. Omukulu agenda kubeera nti munnange abriefinga Pentagon ya ggwanga lya America. Omukulu Hegetheth agenda kuvaayo abeere nti munnange abawa briefing ku ebyo ebyagenda maaso n'okubeera nti bikolebwa ku bulumbaganyi eggwanga erya America bwe bagenda maaso n'okubeera nti bakola ku ggwanga erya Iran. Omukulu Pete Hegetheth yakolanga defense secretary ow'eggwanga erya America. Njogera bino gw'owuliriza Ayatollah Khamenei mu ggwanga erya Iran agenda maaso n'okubeera nti ayogerako n'aba Iran nga ne mu America bali mu kuba briefing ebintu bwe byatambula. Ndaba wano briefing eya Hegetheth defense secretary w'eggwanga erya America naye atandise okubeera nti ayogerako eri abantu ab'enjawulo. Agenda maaso n'okubeera nti ayogera ali eri ateekateeka okwogera eri mu Pentagon, then wano ali mu NATO summit agenda maaso n'okubeera nti ayogera achievements ze basobodde okubeera nti munnange bafuna. Byonna nga bikolebwa, ngenda kutwala nkulaga ekiri mu luwannanda lw'e Gaza. Nkuwa bino byonna obiwuliriza, abantu 35 beeza bwe zimaze okubeera nti munnange zivuunikibwa. Zeeza bwe zimaze okubeera nti zivuunikibwa ku bulumbaganyi obw'enjawulo obukoleddwa eggwanga erya Isiraeli. Isiraeli tekomye bukomi awo, egenze ne mu ggwanga erya Lebanon nayo neekolayo separate attacks okkakkana abantu abawerako nga nayo battiddwa. Ayatollah bw'abadde ayogerako eri banna Iran, ebimu ku byabagambye, abagambye Abamerika bateekwa okubeera abeegendereza naddala nga badiiringa n'ensonga ez'ekitundu kino ekya Buwarabu. N'agamba ne Gaza twagala emmundu ng'esirise. Ayagala ne mu luwannando lw'e Gaza emmundu egende maaso n'okubeera nti munnange esirika.
mu kwogera kwa Ayatollah nga kuweerezebwa butereevu ku TV y'eggwanga erya Iran. Jjukira State TV nayo yalumbibwa. Israel yagenda maaso n'okubeera nti egikuba naye ebyuma bikyali taratibu saana era basobola okuweereza. Kati abantu abatasobodde kubeera nti bakuŋŋaanira wali wayogeredde. Speech ye babadde bagiraba ku TV ne ku mikutu egya radio egy'enjawulo nga bagenda maaso n'okubeera nti bagiraba. Okwogera kwe kwonna kwesigamiziddwa ku ggwanga erya Iran n'olutalo lwe balwanye n'eggwanga erya Israel. Naye Ayatollah agamba twabadde tulwana n'Amerika okusingira ddala kubanga abo bo baagala kutulaba nga tunafuye. Byonna bino bwe bijjidde Ayatollah ng'ayogera nga n'Abamerika bali bize. Donald Trump naye abadde ayogera birungi byereere ku mukutu gwo gwa X ng'awaana Benjamin Netanyahu Bibi nga bw'ali woli ow'amaanyi era n'emisango egyamuteekebwako. Jjukira Benjamin Netanyahu Bibi Ssaabaminisita w'eggwanga erya Israel, kooti y'ensi yonna emwetaaga. Bagamba oyo n'aba Hamas bonna tubeetaaga mu kooti y'ensi yonna. Netanyahu wagenda n'okola genocide ku sayidi ey'oluwananda lw'e Gaza, watta abantu, wakola human rights violations zaali nnyingi, wemu n'aba Hamas bagenda maaso n'okubeera nti bakikola ku ggwanga erya Israel. Kaakati Netanyahu mu kubeera nti bamwetaaga, Trump amusuubiza nti emisango gyonna egigenda maaso n'okubeera nti munnange gimuvunaanibwa agenda kubeera nti akola butaweera butasamukka butasamuyo okulaba nti emisango egyo gimuggyibwako gyonna. Back to Iran. Tutandikire munda mu ggwanga erya Iran. Supreme Leader ng'ayogerako eri bannansi b'eggwanga lye. Ono asoose n'abagamba kino njagala mukitegeere bulungi nti Iran kye twakoze kyokka ekyo kyalaze obumu obutagambika era twasindisa obubaka eri abantu abo nti our people are one voice. Bannansi b'eggwanga erya Iran boogeza ddoboozi limu. Khamenei era n'agamba nti Donald Trump abadde asaba eggwanga erya Iran bawanike yo sarenda, wabula bino ebyazzeeko byabadde bikambwe ennyo gy'ali. Era comments okusinziira ku Supreme Leader agamba zaali zizitowa n'okusinga omumwa gwa Donald Trump. Ekigambo kye yali ayogera nga kizitowa n'okusinga omumwa mwe kifuluma. Ekigambo sarenda nga kizitowa nnyo ng'era alabira ddala nga tekijja kusoboka. For a great country and a nation like Iran, the very mention of surrender is an insult. Bibadde ebigambo bya Supreme Leader ku ggwanga lifaanagana ng'erya Iran. Okwogera ekigambo ekinene ddala n'okyogera nti sarenda, Iran obanga agivumye. Era kazayogera ekigambo sarenda teyamanya nti eno ewaffe kiwemula n'okuwemula tebakiyisa mu kamwa. Kasita Trump yayogera ekigambo ekyo, Supreme Leader n'agamba agambye eki ekyewaffe kivuma era bw'okyogera oba otuyisizaamu nnyo amaaso era tekisoboka. Is an insult, kivumo. Era bw'atyo n'agamba kaakati njagala mugende maaso n'okubeera nti kino mukitegeeza Abamerika. Bino bibadde bigambo bya Supreme Leader era ngenda mukuwa mu ddoboozi omwewulirireko. Naye ono abagambye kaakati njagala musindike warning eri Abamerika nti more strikes on US bases in the region are coming. Tugenda kubeera nti twongera okubasekula ku bases zaabwe wano mu region. If an attack occurs, the cost to the enemy and the aggressor will certainly be high. Singa eggwanga erya America baddamu ne beetantala ne baddamu okutaataaganya emirembe gy'eggwanga erya Iran naye baagala kukirootako nti gye bujja maaso bajja kuddamu balumbe eggwanga lya Iran, Ayatollah abagambye beesezi zaabwe tujja kuzikuba. Tebalina okuyimiriza Abamerika butaddamu kulumba ggwanga lya Iran wadde okulitaataaganya mu ebyo byonna bye likola. Ono yasookedde ku mukutu gwe ogwa social media Khamenei n'agamba
nti Iran yabadde emaze okudelivalinga a heavy slap to the US's face. Era ono yakyogedde kino nga ayogera ku bulumbaganyi eggwanga erya Iran bwe baakola mu ggwanga erya Qatar ku bases z'omu America. N'agamba nti kino njagala mukitegeere bulungi. Iran yasobola okubeera nti ewanika oluyi olw'amaanyi n'erupaki Omumerika n'azungamu n'okuzunga bw'ati mu face. Ku ekyo kye baabakola okulumba base ey'e Qatar, baalaga nti Omumerika naye alina by'atya. Era ono abadde addiŋŋana nnyo ekigambo ky'okwebaza abalwanyi ab'eggwanga erya Iran, bannasayansi b'eggwanga erya Iran na buli yenna yakola okulaba nti victory over Israel etuuka. Era Omuyiraani yagamba ye yawangula newankubadde nga yafiirwa abantu 600 mu bulumbaganyi bonna. Israel bwe yagenda maaso n'okubeera nti emukolako, agamba abantu nafiirwa bangi naye ate nze nawangula olutalo. Ye musajja Ayatollah Khamenei akulembera eggwanga erya Iran. Njagala kugenda maaso n'okubeera nti mukwongera omwewulirireko. This is Mpulidde Kamenya, tukuweera ddala ekyo kyennyini kye weetaaga. Ono ye supreme leader ow'eggwanga erya Iran, Ayatollah, ng'agenda maaso n'okubeera nti ayogerako eri eggwanga lye. Tukola katono nnyo bwe tuti mukuddize mu bigambo bye omwewulirireko. Akalimi ka leediyo yo we kaggwerayo. Kumusa mukatonyeze mwenda. Pal FM. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo. در جریان نگذارید دشمن احساس کنه که awo Ayatollah ng'agamba nti tolekanga omulabe wo okusensinga nti omutya, tewabula olunaku n'olumu lwoleka enemi wo akiwulire muli eri nti oyina engeri gy'omutyamu. Iraani teri wa mulabe yenna mukisa kulowooza nti Iraani emutya. Era n'agamba nti abantu baffe bagenda maaso n'okubeera nti batuteekamu obwesige. Era naffe ne tugenda maaso n'okubeera nti twekenneenya ani gwe tudiiringa naye. Abo bagenda maaso n'okubeera nti babuuza ensonga nga baagala tugende maaso n'okubeera nti tuzibannyonnyola bulungi. N'agamba nti ffe ng'Abayiraani tugenda maaso n'okusigala nga tukola emirimu gyaffe tugitambuze bulungi ddala, kuba omulabe tetumutyangako era tetukimulagangako nti tulina engeri gye tumutyamu mu ngeri emu oba endala. Supreme Leader Khamenei wa ggwanga lya Iran njagala ogenda maaso n'okubeera nti neebaza okulamusa kwange eri eggwanga ery'amaanyi, the great nation of Iran. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusookera ddala ebigambo byange njagala okwebaza enneeyisa ey'abantu ab'eggwanga lyange mu mbeera efaanaganako bw'eti. Abalabe b'eggwanga erya Iran emabegako bazze ne batwewaŋŋamyako oba ne balumba eggwanga erya Iran. Ngagamba nti abantu okugenda maaso n'okubeera nti beekuŋŋaanyizza mu kiseera eky'okusaala esswala ey'ejjuma, abantu nga bakuŋŋaanye bakoze raaleezi ennene basobole okubeera nti bayimirizaawo esswala. Abantu bange bano ab'eggwanga erya Iran nabo ne bavaayo ne bakozesa n'ogwo omukisa okubeera nti munnange beekalakaasa nga bawakanya ekigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe erya Iran ne Israel obulumbaganyi bwe yabakozeeko. شکر میکنم که به حمدالله این ملت مؤمن رو در این حد از توانایی ها و امکانات معنوی و مادی قرار داد. من لازم میدونم همینجا
اشاره کنم به حرکت زیبا و پرمعنایی که اون بانوی مجری تلویزیون در مقابل حمله دشمن انجام داد. تکبیر گفتن و نشانه قدرت ملت رو در واقع به همه دنیا ارائه کردن. این حادثه Ayatollah ng'agamba abannansi b'eggwanga lya Iran mu mwoyo gw'obwa sseruganda bagenda maaso n'okubeera nti bakikola. N'agamba nzijukira omukyala bwe yali agenda maaso n'okubeera nti ategeeza ensi amaanyi ag'eggwanga erya Iran n'ebyo bye lyali bigenze maaso n'okubeera nti bakola. Abayisirayiri ne balumba TV ne bagenda maaso n'okubeera nti bagikuba. N'agamba kino kyali kyamutawaana nnyo, naga Allahu Akbar, yali takirabangako, naye basobola okubeera nti munnange omulabe bamwanukula. تاریخی بود، حادثه بسیار Ayatollah Khamenei ayogera mpola mpola, musajja mukadde نظامی یا یه حرکت تندی سختی وجود era onagamba nasobola okubeera nti mpa amagye sigino ne mbagamba kino mukikole mangu nnyo, mumuvinge mu bwangu ddala, musobole okubeera nti muzzaayo hash move eri abasajja abayisirayiri bano. البته از اول حد زده میشد که در این حرکت Era agamba ekyo baali bakisuspektinga okuviira ddala ku ntandikwa nti abasajja bano bayinza okugenda maaso n'okubeera nti balumba eggwanga lyabwe okusinziira ku bubonero bwe baali balaba ng'ab'eggwanga erya Iran. خباثت آمیز Ng'agamba nti eggwanga erya Amerika already baali bayingidde mu nteekateeka ey'okugenda maaso n'okubeera nti bayambako abayisirayiri okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Iran already yali yabalaba dda nti bano baagala kuyamba buyambi Isirayiri okutuukiriza ebyo bye yeetaaga, the Zionist regime. صهیونیستی آمریکا هم دخالت داره. Era Abamerika bano we baalumba ne babawerekera ng'era Iran bwe yali esuubira. مفاهیم رو بیان کنن، تبیین کنن، برای مخاطبین روشن کنن، اجازه ندن که Era دشمن n'agamba tebasobola kubeera nti bakkiriza omulabe waabwe okudistootinga the truth, amazima okugacyangacyanga n'agazza eno n'agazza eri nazza eno amazima nazza eri. Tebagenda kubeera nti bamukkiriza ddi n'olunaku n'olumu aba Iran okukyangacyanga amazima. تبلیغات فریبکارانه خودش حقیقت رو دگرگون جلوه Ng'agenda maaso n'okubeera nti atambuza propaganda ow'obulimba ku ggwanga lya Iran, tebagenda mukkiriza. دشمن صهیونی Ng'agamba omulembe gw'abazayonisiti gwakola ensobi ennene, یک اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی رو مرتکب شده. mistake ye nnene baagiddizaamu ate era omusango omunene ddala. و باید مجازات بشه و داره Era مجازات n'agamba nti eggwanga lino ery'abazayonisiti lyalina okubeera nti libonerezebwa, ate era njagala okukibategeeza bannansi b'eggwanga erya Iran bano baabonerezeddwa. همین حالا داره مجازات میشه. Era agamba ne mu kaseera kano bakyagenda maaso n'okubeera nti babonerezebwa. مجازاتی که ملت ایران Ekibonerezo ekyagenze maaso n'okubeera nti kibaweebwa amagye g'eggwanga erya Iran kyatuuse bulungi ddala eri Abayisirayiri. Gamba ekibonerezo kye baadde banoonya nga bateekwa okubonerezebwa baababonereza. هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که Nga bagamba nabalabye nga batandise okuvaayo nga bakyogera openly Abamerika nga bagamba nga badimandinga nti Iran eteekwa okuwanika, Iran ewanike, تسلیم من بشی. nga bagamba tuwanike. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده Nga میکنه omuntu bw'awulira ebigambo ebifaanaganako bwetu yeewuunya n'okwewuunya, ekyamazima kyewuunyisa, تعجب میکنه. kyewuunyisa. اولا تهدید رو Ekisooka kya byonna به کسی بکنن که byonna bye boogera, threats ze bakola ku ggwanga erya Iran n'abo ababatya be bawulira nti babatidde از تهدید اونها میترسه. ne batandika okubatiisatiisa, babaweereza ebigambo ebitiisatiisa. ملت ایران نشان داده Naga Iran ng'eggwanga, Iran tetya, tebeera frightened n'ezo threats ze mwogera, oli n'ayogera tugenda kuba Iran, tugenda kuba Iran, nalooza nti Iran agenda kutya, tetutya. قابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه و
لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم agamba kaakati njagala mbabuulire temugenda maaso nakubeera nti munafuwa سلام إن كنتم mugende maaso n'okubeera nti mwekubagiza. N'agamba kino njagala nkibabuulire tuyina upper hand mu kintu kino eno tukikulembedde ng'aba Iran ng'eggwanga tukkiriza ti ekintu kino bakiri ku ntikko. این رو بهش ملت ایران معتقده. Ayatollah al Khamenei kirungi sheeka keetaze wano ategeera oluwarabu bano. Naye kaakati njagala mbabuulire Amerika yavuddeyo n'eyingira mu nsonga eno ey'olutalo. ضرر اوست. Era n'egenda maaso n'okubeera nti erwetabamu ebitundu 10 ku 10 ng'eri mu lutalo. او در این زمینه ضربه خواهد خورد. N'agamba damage gye bagenda okubeera nti bafuna abasajja Abamerika تب بیشتر egenda kubeera nnene era egenda kubakosa nnyo. از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود N'agamba kakati eno haamu gye tugenda okuwa Abamerika obuzito bwe tugenda okubeera nti tubateekako bagenda kubuwulira. میدان بشه ورود نظامی در این میدان بکنه. N'agamba bayingira mu konflikiti eno nga beeyambisa amagye mu ngeri y'amagye ne bayingira direct. صدمه جبران ناپذیری خواهد بود بدون تردید. N'agamba era damage gye bagenda maaso n'okubeera nti bakola balowooza nti nene naye gye twabakolako nzibu ya kuddaabiriza. من به ملت عزیزمون N'agamba njagala okubeera nti ntegeeza Iran ng'eggwanga. همین آیه شریفه رو همیشه در نظر داشته باشید. زندگی به حمدالله به طور عادی در جریانه. نگذارید N'agamba njagala okutegeeza bannansi b'eggwanga erya Iran kino njagala mukitegere mugende maaso n'okubeera nti mwebaza Katonda nti Katonda teyabateekamu kutya. N'abagamba tokkirizanga omulabe w'okuwulira nti omutidde buli bw'anaawuliramu nti omutidde bw'oti agenda kubeera nti akufufuggaza ffe ekyo tekiri mu ffe. دشمن احساس کنه که Bw'owulira nti omulaba akutidde naawe n'otiitiira. یقین پیروز خواهد کرد. N'agamba era bwe ku sayidi eyaffe Katonda ng'ayagadde tuli ku right track tuli ku sayidi ntuufu. انشاءالله و السلام علیکم. N'agamba Katonda abeere nti munnange abakuuma era ekisa kya Katonda kibeere gye muli. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayatollah al Khamenei wa ggwanga lya Iran obubaka bwagenze maaso n'okubeera nti abasindikira n'abagamba ffe Abayiraani tetwabati abasajja baali bamanyi tubatidde era nga baagala kufufuggaza Iran nga basinziira ku kutya. Agamba tetwatya twayimirirawo era abasajja twagenda maaso n'okubeera nti tubawangula. Ye Supreme Leader Abamerika bagamba Benjamin Netanyahu ye muwanguzi mu kintu kino. akanyumi ka leediyo yo we kaggwerayo kikumusa mukatonyeze mwenda FM Ekkula ly'omuntu ekkula ly'omuntu wa buli Ye mu Iran nga bw'omuwulidde Supreme Leader wa ggwanga lyabwe speech ye ebadde mpanvu nnyo but nkakiddwa okubeera nti njikaatinga short. Agenda maaso n'okubeera nti nkuwa ekyo kyayogedde ekyekinyusi ng'agamba bano bakyagenda maaso n'okubeera nti babafufuggaza so nga bikyafaanagana bwe bityo munda mu ggwanga lya Iran. Gaza miranga myereere, Gaza kubonaabona, Gaza buli lunaku mirambo gye gigenda maaso n'okubeera nti munnange gigwa buli lunaku. Ne mu Lebanon olunaku olwaleero Israel ebalumbye n'ebakuba. Gaza ekitundu ky'amambuka kye kisinza okubeera nti kikubwa olunaku olwaleero. Kikubiddwa kitya? Bameka abafudde? Amatu ku mpulidde kamenya tuli ku kkula eri omuntu wa bulijjo. Nze Matophood katudde. There's nothing that beats driving your car and knowing you will get to your destination safe and sound. That's why I go to City Tires. At City Tires, they make sure that I enjoy driving my car by providing the best quality tires and service available on the market today. City Tires is also the authorized distributor for Pirelli, Kumho, and MRF tires. They also provide computerized wheel balancing, wheel alignment, and so much more using the latest equipment. City Tires, keeping you safe on the road. eyankava
China wiki bbiri emali yetuuse oli mu kutikkula. Yo wange gwe tonnatikkula. Kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gwani ekkolera? Toddamu kubonaabona kampuni ya Ship with Us ebimalanga bulijjo. Ship with Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza byamaguzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka. Ate okubijja e Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage. Byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship with Us nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku +861 3 6 82 5 75. Owange oli otya leero? Ndi bulungi. Twetegekera nnaku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere. Lowooza ku bulamu bw'abantu. Tulowooza oggula obunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati. Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers. Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers e Busega ku roundabout Masaka Road. Buli muntu kimukwatako okuyiga okusoma Quran, okugifumiitirizaako n'okugitegeera. Kati ku Pal FM buli lwa Monday okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 12 ez'okumakya tukusaba okululidde programu naawe osobola okusoma Quran mwogenda okuyigira bute bwe basoma Quran otandika otya okusoma Quran mateeka ki agafuga omusomi wa Quran na buli kimu kyonna kye wandyetaaza okutegeera ku kusoma ekitabo kya Allah. Lw'owulira nga basoma Quran nkusaba teekayo akadde owulirize. Okusoma Quran kya bbeeyi era omuntu agimanyi abeera mwesiimu kuno ku nsi ne ku akhira. Omuntu asoma Quran alinza atya okwewala okukola ensobi ng'ali mu kugisoma. Kati yiga okusoma Quran mu programu naawe osobola okusoma Quran buli lwa Monday ssaawa 11 paka ssaawa 12 ez'okumakya ng'ekutuusibwako Twahira Islamic Center Online School. Jangu twegeteko nga tujja emyaka 14 nga tuwangula buwanguzi ku Friday eno genda kusomesa 27 June 2025 awe Namuwongo. Jangu twegeteko nga tukola bulungi bwansi tuliba kubawo olusisiro lw'ebyobulamu tuliba kusisinkana tuliba kubeera uno mupiira wakati wa ttiimu ya Pal FM wamu ne ttiimu y'abawuliriza ate nga tuliba kuddisa ku bawagizi baffe ababatesobola abaana bato abakadde abavubuka kigenda kuyitirira twegeteko ku Lwokutaano luno e Namuwongo ku Masjidi Al Iman wa Swabla nga tujja kusa emyaka 14 nga tuli mu nseeke y'okuweereza bannayuganda nga rediyo yammwe rediyo y'obusiraamu Pal FM 17 awe Namuwongo tuliba kutandika kumakya paka ejjuma w'enaatukwatira ku Masjidi Al Iman wa Swabla. Jangu tusale ffenna olebe ku bukozi bwa Pal FM nawe tukulabeko tukubuzeko. Pal FM ikula ku 14. Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kweyita okonekitinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno ShareCoke ekomyewo gwe ne bagayibo musobola okwefunira kooko ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku kooko si linnya bunya wabula vibe y'amannya gye musobola okukwata nga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano koso taginga bakyalibo ne bagaya abaakakufolowinga ne bali abaakufolowinga edda awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abaayi ani gwe munaagabana naye kooko wammwe? Oweduka mama agambye muweeyo pembe. Wabula pembe buto wa pembe sabuni wa pembe star oweŋŋano ya pembe high quality flour anti byonna mbirina ebintu bya pembe biri ku mutindo gwa waggulu nnyo. Chapati bw'ozikandisa eŋŋano ya pembe n'osikisa pembe oil ate engoye n'ebintu n'obyozesa pembe star soap obeera naawe pembe tobuzaabuzibwa. Buuza pembe oil, pembe star soap oba pembe high quality flour
engano ya pembe bisangibwa mu maduuka ne supermarkets zonna mu ggwanga ate ng'akabeeyi kalungi nnyo. Mpozi maama yakutumya eki? Butto wa pembe. Obubenje obusinga ku kkubo buleetebwa mipiira naddala ku biseera by'enkuba. Kati vuga ng'oli safe ne SMK Tires bakuleetedde emipiira emiwangaazi egy'emmotoka ennene n'entono. Gamba ng'egya Pirelli, Firestone, Bridgestone, Gitti Radio, Yokohama, Goodyear, MRF ne Dunlop Tires. Gyonna mipiira miwangaazi tugikuleetedde ku SMK Tires. Tusange ku Bombo Road opposite ne Rubis Petrol Station oba tusange Ntinda ku Shell Petrol Station ne bwe bajja ku Rubis Petrol Station oba tukubireko ku 0700 78 41 oba ku 0772 5 76 38. Ku lw'ebika by'emipiira gy'emmotoka eby'enjawulo tubuze emmotoka valves, ordinary and sport rims, eza trucks n'emmotoka entono ate mu buli kika okuva mu nsi ez'enjawulo. SMK Tires. Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kuyita okonekitinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno share coke ekomyewo gwe ne bagayi bo musobola okwefunira coke ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku coke si linnya bunya wabula vibe y'amannya gye musobola okukwatanga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano kuso taginga bakyalibo ne bagayi abaakakufolowinga ne bali abaakufolowinga edda awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abaayi ani gwe munaagabana naye coke wammwe? Kukula ly'omuntu wa bulijjo ye 117 katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio. Program Mpulidde Kamenya jogena maaso n'okubeera nti munnange ogoberera. Njagala kujjukiza bannange mwenna abalwadde Uganda Joint Herbal Research Clinic kuleetedde amawulire amalungi eri gwe nawe n'omulwadde. Uganda Joint Herbal Research Clinic oluvannyuma lw'okusaba kw'abangi Professor Dr. Katumba Hussein jjajja wa habo mu Uganda owa Uganda Joint Herbal Research Clinic ku Lwebusaabala akutegekedde olusiisira lw'ebyobulamu olw'omulundi ogw'e13 lwatuumye twegobeko endwadde n'obutonde. Lujja kubeera lwa mitwalo 6 gyokka okubeera nti munnange ojjanjabwa endwadde zonna ezikumazeeko emirembe. Ono mukugu mu kunoonyereza ku ddagala era bangi bajjanjabye ne batereera. Kaakati omukisa guno ogw'olusiisira gukomyewo nawe ekyo gwe nawe nayina omulwadde olina jjajjaawo olina ssengawo olina maamawo taatawo kojjaawo omulwadde beera nti omubuukingira mu lusiisira lw'ebyobulamu luno lugenda kubeera lwa nnaku 2 ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 26 ogw'omusanvu 2025 gwe mwezi ogujja ne ku Sunday nga 27 ogw'omusanvu 2025 lujja kubeera lwa nnaku 2 ku ddwaliro lyabwe ku Lwebusaabala wali weewandiise kati n'omutwalo gumu gwokka ofune ennamba yo kw'onajjanjabirwa. Ku lunaku luli ojja kugenda n'emitwalo gijja kubeera 5 gyokka kw'ogenda okufunira eddagala nga kwe kulina okukebera mu sikaani bazuule ekirwadde ekikusumbuwa then bajjanjabe ekyo kyennyini ky'otegedde era nabo kye bategedde obulungi. Kakati bagamba gwe wenna wenna alina obubonero buno wandibadde weewandiisa ng'obudde bukyali n'omutwalo gwo gumu ku lunaku luli ng'ennaku z'omwezi 26 oba nga 27 ogw'omusanvu n'oba ng'ojja kwetaaga kugenda na mitwalo 5 gyokka oweebwe eddagala ojjanjabwe owone. Osanyalala ofune ebbugumu mu mubiri ne wansi w'ebigere olina ekifo ku maaso kamunguluza akukuba sukaali pressure omugongo oguluma n'amagulu ozimba mu nnyingo olubuto lutokota buli kaseera ne lwepikamu omukka kw'ossa n'okuluma wansi wa kameeme olina amabwa mu lubuto oba gayite alusaazi omwami oba omukyala nga tofuyisa bulungi olumwa mu ndira olina infections abaami abaagazibwa prostate gland agenda kuwa eddagala obeere nti prostate eyeddawo bulungi n'endwadde ez'abakadde agenda kubeera nti azijjanjaba zonna weewandiise kati ojjanjabe mu lusiisira lw'ebyobulamu ne Dr. Katumba Hussein jjajja wa habo mu Uganda owa Uganda Joint Herbal Research Clinic.
kakati gwe nawe nakekejjana enamba y'essimu eno giwandiike osobole okubeera nti ogenda akujjanjabe. Enamba ey'okwewandiisizaako eri 0772 32 71 11 0772 32 71 11 oba ku 0752 32 71 11 0752 32 71 11 ye Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic. Beera nti ogendayo akuwa eddagala oterere oba jjanjaba omuntu wabeere nti aterera omuzunziza ddwaliro lino omuzizza muliri bayinza okubeera nga bajjanjaba bubonero. Kakati akugamba olusiisira luno luzze kubeera nti lutunuulira obulwadde obukuluma nga n'omusawo agenda kuwa obudde. Akuwa obudde akujjanjabe oddeyo n'eddagala ettuufu ekirwadde kino ekikumazeeko emirembe kiggweewo. 0772 32 71 11 oba ku 0752 32 71 11. Mansuru ne Pearl ku myaka 14. Pearl of Africa Radio ngeweze myaka 14 ekwataganye ne Mansur College of Health Science ne bagaba half bursary ne full bursary eri abayizi 50 abanasooka okwewandiisa mu lusoma olw'omwezi ogw'omusanvu mu nursing and midwifery. Nabwe kityo genda osome ng'obatuukira ku ssomero wali eri Katalemwa ku Bombo Road oba ojje wano ku Pearl of Africa Radio weewandiise ofune admission form. Okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno bakubire ku nnamba eya 0770 0770 oba ku 0755 04832. Omukisa ogwo ogufuna ogenda osoma obusawo 0755 04832. ojja kubeera nti obafuna bulungi ddala. Nsambya Furniture Center bano bakuleetedde bibajje eby'omulembe ng'ojja kulowooza nti babijja bweru wa ggwanga naye nga bikolebwa wano embaawo ŋŋumu kamala biri ku mutindo biri mu design eziriko. Nsambya Furniture Center bakolera ebitanda eby'omulembe, oyagala ntebe, dining tables, wooden doors, oyagala sideboard, meeza ya mudiiraawo genda ogyefunire. Nsambya Furniture Center ne bw'oba oyagala furniture wa office bano bamuyina genda omwefunire ka office kubeera nti abantu batuuza ku bumwasa jjute. Abaawo baawukali awo n'okateeka mu ofiisi ne batuula mbu abantu bazze mu yafiisi. Nedda, teeka ofiisi omuntu wayingira agambe ddala kituufu nzize mu ofiisi. Ofiisi furniture bamuyina ku ssente entono ddala. Nsambya Furniture Center basangibwa Nsambya ku luguudo lw'Eggaba. Bakubireko ku 0752 16 77 36 0752 16 77 ojja kuba oyogerezeganya bulungi ddala ne manager Kikomeko Abdul abeere nti munnange akola ku kikwagana n'ebibajje. Ship with us bano bakuleetera byamaguzi. Bagamba nti kakati kyogenda okukola kyangu nnyo. Beera nti obanoonyako gwe wennaako oyo okusuubula e Uganda. Osuubula otya ekintu kya 15 n'okiryako nusu 5 ng'ogenda kitunda 5 nedda. Genda ebweru w'eggwanga weereetere emaali. Osuubula layisi n'otunda bbeeyi. Gwe lwaki abasuubuzi bagagga? Naddala abasuubula ebweru. Kasita oli agamba nti kati ntandise okugenda e China okuleeta ebyamaguzi omuntu n'abanga agaggawadde. Ship with us bakugamba zibuka amaaso. Olina miliyoni zo 10 okyabonaabona n'abasuubuzi b'e Kampala. N'otuukayo ogenze ne miliyoni zo 8 ne bagamba ate ebintu byalinnye ebbeeyi nga yalinnyisiza yakajja ebweru. Genda obyereetere bakuleetere emaali okuva e China mu nnaku 17 zokka emaali ebeetuuse e Mombasa ate mu nnaku 3 zokka emaali oba ogiyina e Kampala. Kitegeeza nti mu nnaku 20 naawe oba otuusizza emaali ogitunda omwezi guggweeko ate muddeyo muleete endala ne Ship with us. Oyagala kuleeta container number oba oyagala kwegatta mu yawamu kye bayita groupage bakuyambako n'okuweereza ssente eri ba suppliers e China n'okufunira obutale obutuufu e China awamu n'okulambuza obutale China. Bagamba bakola clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 okulinana Equatorial Mall. Abo bakubireko ku namba eya 070 46 16 9. Ojja kubogerezeganya ne manager Yusuf. 070 46
16 be bannaffe aba Ship With Us bagamba beekwate ebyamaguzi obeere nti obyetuusiriza wano mu Uganda. Kakati twagala kuddayo ku nsonga z'omu Iran. International Atomic Energy Agency evuddemu omwasi ne bagamba naye mmwe Iran tubalabula. Mwongera okugatta ebizibu ku bizibu. Omanyi wabaawo omwana nga ye azza emisango naye nga tawulira ate nga wa kibuli ne bw'omukuba embooko enkeera akugamba nedda sijja kikola. Kakati ye mu Iran nga Ayatollah yakamala okubeera nti awera n'alabula n'Abamerika n'abagamba singa wanaabawo future attacks zonna ku ggwanga lya Iran tugenda kubasesebbula empimpitirivu okusinga zino ze twabakubye ku mulundi guno. Kakati International Atomic Energy Agency ng'eyita mu mukulembeze waayo bavuddeyo ne balabula eggwanga lya Iran ne babagamba Iran twagala okubalabula twagala mubeere basajja bakulu mubeere bantu bakulu mu lowooza eby'ekikulu. Kino kyetugenda maaso n'okubeera nti tukola ng'aba International Atomic Energy Agency. Sigamba nti Iran mutuyamba buyambi okubeera mu ggwanga lya Iran. Eyo tuteekwa okubeerayo. Tuteekwa okulambula nyukiriya wammwe. Jjukira Iran egamba bisajja mmwe muli bibi. Mwatuliddemu olukwe. Mukwata muti ebyama byaffe ebikwatagana ne nuclear ne mubibikkulira omulabe. Tetugenda kubakkiriza wano era etteeka lyayise mu paalamenti y'eggwanga lya Iran ne bagamba nti International Atomic Energy Agency kye kiseera yeesonyiire eddala eggwanga lya Iran bagigobe mu ggwanga era n'aggambye nti ekiteeso ekyo kigenda kugenda mu National Council. Bwe kituuka mu National Council bakikubaganyeeko ebirowoozo bamala okikubaganyako ebirowoozo kibanaba basazeewo bakisindike mu Supreme National Security Council ey'eggwanga lya Iran. Bwetuukayo Supreme National Security Council negenda maaso n'okubeera nti ekiyisa kitegeeza eba efuuse police mu ggwanga lya Iran. International Atomic Energy Agency ekitongole ekiri wansi wa United Nations ekigenda maaso n'okubeera nti kirabirira ensonga za nuclear kijja kubeera nti tekikyayina lukusa kuyingira mu ggwanga lya Iran nakola inspection ku nuclear w'omu Iran. Kati ekitongole kino bwe kitegedde nti Iran akigobye ne kirabula nga kiyita mu director waakyo n'agamba Iran tubalabula. Tukimanyi bulungi abadde ayogerako n'omukutu ogwa French Radio Network n'agamba tukimanyi bulungi nti nuclear program y'aba Iran sustains a very 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 considerable damage. Bagikubye nnyo era yakoseddwa. N'agamba nti kakati tulabula nti singa tebakkiriza ba inspectors baffe ng'ekitongole ekitunulira ensonga za nuclear okuddayo okwekenneenya ekifo ekyo ne babulookinga abantu bano baleme kubeera nti bayingira eggwanga lya Iran, wagenda kubeerawo a very 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 big crisis in Tehran. Nuclear yo yasobola okubafuukira ekyambika mu kibuga Tehran. Singa tebakkiriza abakugu baffe kugendayo ku inspectinga kifo ekyo ne babagana access ku nuclear sites ezaakubiddwa okusinzira ku kye tulina in mind ne kye tulaba, nuclear yo yagenda kutabukira Iran enoonye weddukira nga terabawo. Ono avuddeyo n'agamba nti tukimanyi bulungi nti nuclear program y'aba Iran had been destroyed, yakubwa neyonooneka. Kati International Atomic Energy Agency eyina okusindikayo ba inspectors beekenneenye ekifo ekyo okusinzira ku mukulu Rafael Grossi. Ono Rafael Grossi aba Iran ate bamuyinako akakuku kanene. Oba yagera Iran bamaze ogirumba bagikuba wakati awo n'agamba ffe aba International Atomic Agency twagala okubategeeza kwa lipoota gye twafuna n'okunoonyeza kwe twakola Iran talina bbomu y'amaanyi ga butwa. Naye nga balimu kumusesebbula bamukuba. Kakati agamba I think destroyed is too much. Ebyayonooneddwa bingi. But it suffered enormous damage. Ne damage nayo yabadde nnene. What I can tell you, and I think everyone agrees on this, there is a very 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 considerable damage. Kino njagala okubeera nti nkikutegeeza badde ayogera ne munnamawulire. Namugamba nsuubira na buli omu yenna akkirisiganya nange
wabaddewo damage ennene ku nuclear w'aba Iran ku ngeri gyagenze maaso n'okubeera nti munnange akubwamu. Era ne bamubuuza ku decision eya Iran okuba suspendinga ne bagamba cooperation tugisazeemu tukole ebyaffe aba Iran nammwe mukole ebyammwe aba International Atomic Energy Agency. Ono agambye bajja genda maaso n'okubeera nti bongera okwasesinga scope eno nga basinziira ku decision y'aba Iran. N'agamba naye kino njagala mukitegeere bulungi. The agency's presence in Iran isn't some kind of generous gesture. It's an international responsibility. Okubeerawo kw'ekitongole kya IAEA ekya International Atomic Energy Agency okubeera mu ggwanga lya Iran sigamba nti tuliyo nti batusasula ssente, tekiriyo nti batuyamba buyambi for kindness, tetuliyo lwaki buvunaanyizibwa bwaffe ng'aba International Atomic Agency okugenda ne tulambula ebifo bya nuclear ebya Iran. Era ne bagamba Iran ajjukire bulungi akyali member owa Non-Proliferation Treaty, akyali wansi w'endagaano eyo eyaleetebwa mwaka gwa 1968 neteekebwako emikono netandika okukula mwaka gwa 1970. Akyali member. Therefore, there must be an inspection system. Wateekwa okubeerawo engeri gye tulondoola nuclear we singa asigala ng'ali mu ndagaano eyo gyakyalimu gyatannavaamu. Jjukira Iran mu kuyisa etteeka erina agamba bo tetukyabeetaaga kwagirako n'akawakatirwa nga kagamba tuve mu Non-Proliferation Treaty tugyesonyiwe tukole ebyaffe. Kaakati bw'abanga akyali wansi w'endagaano eyo kimukakatako okukkiriza International Atomic Energy Agency okugenda okulambula ebifo bye ebya nuclear nga Iran. Era n'agamba nti singa wanaabeerawo okususpendinga International Atomic Energy Agency n'okugigaana okuinvolvinga oba okuyingira mu nsonga za nuclear wa Iran ne baba blocking okubeera nti bagendawo ba inspectors okwaccessinga ebifo ebyo. N'agamba we will be on the brink of a new crisis. Tugenda kuddamu tulabe crisis endala. Kitegeeza Iran singa bano abagoba wayinza okubeerawo okusika omugwa okw'amaanyi n'okuddamu akatuubagira akabaddewo. Ono ng'agamba they would place themselves outside the international law. Bagenda kubeera nti munnange balinnye wabweru w'etteeka ly'ensi yonna. Batugaana okubeera nti tuyingirayo kagenda kubeera kabaate kanene eri eggwanga lya Iran kubanga obuvunaanyizibwa bwa International Atomic Energy Agency ogenda maaso n'okubeera nti tulondola nuclear sites ez'enjawulo. Era Iran teyina kugenda maaso n'okubeera nti etugoba kubanga buvunaanyizibwa. International Atomic Energy Agency eno intergovernmental organization yateekebwawo amawanga mangi nnyo agagenda maaso n'okubeera nti gagikkaanyaako. Okuva bwe yatondebwawo mu mwaka gwa 1957 ng'ennaku z'omwezi 29 Julayi ebaddewo ebbanga lyonna ng'erondoola nuclear w'amawanga ag'enjawulo. Ekitongole kino headquarters zaakyo zituula mu Vienna, Australia. Erina ba members 108 member states ezikkiririza mu kitongole kino. International organization erabirirwa United Nations oba eri wansi ewa United Nations. Era eriwo mu mateeka ag'ensi yonna. Kitegeeza ekitongole kino kimaze emyaka 67 nga weekiri. Rafael Grossi kati yakikulembera. Kiina ba staff abakikolera abakozi 2556 abasavinga wansi w'ekitongole ekyo abakola inspection n'okugoberera byonna ebigenda maaso n'okubeera nti bikolebwa ku nuclear ky'ekitongole ekyo. Kaakati
mugenda maaso n'okubeera nti kikola emirimu kigamba obuvunaanyizibwa obusookera ddala lwa mission zaakyo is promoting peaceful uses of nuclear energy by its member states. Okulondoola kwakyo bateekwa okulaba nti nuclear omukozesa kuki, masannyalaze omukozesa mulimu ki. Singa otuuka ku mutendera gw'okukola bbomu ey'amaanyi ag'obutwa, balina okulaba nti buli ggwanga lyonna lyonna eriyina nuclear ligoberera amateeka, era nuclear oyo bamukozesa bulungi ddala awatali kulumya ggwanga lyonna ddala. Ekyokubiri, bagenda maaso n'okubeera nti basafeguardinga okukuuma n'okwekenneenya nuclear energy, okuverifyinga balabe nuclear energy gw'olina tomukozesa for military purposes, omukozesa ku nsonga ki. Asootuuka mu kumukozesa for military purposes oba wabweru wa teeka lyabwe, kitegeeza baba basobola okuyingirawo ne bakulemesa. Then ekirala, nuclear safety, promoting high standard for nuclear safety, nti nuclear w'omukolera abantu abalinaanyewo tebakosebwa. Bayinza okubeera nti bakosebwa nuclear wo nga tomanyi. Kakati ebyo byonna byonna bateekwa okubeera nti munnange babigoberera. Era n'endagaano eri eya Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons eri wansi wa kitongole kino ekya International Atomic Energy Agency. So gy'emirimu gye kigenda maaso n'okubeera nti kikola. Kaakati Iran yagambye abo tugenda kubagoba eno baleme kuddamu kweyingiza waffe, balina engeri gye babegamu. Kakati ekitongole kigamba mukkirize tujje tulambule ekifo ekyakubiddwa tulabe butawe tuyinza okubayamba. Musa bukatonyeze mwenda ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Nga tugenda mu kummulamu nakano kankakulekere bubaka obuvudde wa Benjamin Netanyahu bibi nga bugenda ewa Donald Trump agenze maaso n'okubeera nti amwebaza. Minisita wa ggwanga lya Israel Benjamin Netanyahu bibi avuddeyo ne yeebaza omukulembeze wa America Donald Trump olwa support gye yawadde eggwanga lya Israel, era n'amwebaza okubeera nti yavuddeyo President wa America n'ategeeza nti emisango egy'obwakalintale egivunaanibwa Netanyahu gibeere nti munnange gimugibwako. Trump yagenze ku mukutu gwe ogwa X yagambye emisango gino giteekwa okubeera nti munnange giva ku Netanyahu. Trump ng'agamba emisango egivunaanibwa Benjamin Netanyahu eno witch hunt ewedde emirimu, kugezaako kuyigganya omwana talina nsobi yonna Donald Trump rather Netanyahu bagezaako kubeera nti bamuyigga buyizze kwagala kumumalako mirembe. Netanyahu yavuddeyo n'agamba Abamerika mwebale kubeererawo abantu abamanyiddwa ng'abaju Abayudaaya mubabeereddewo nnyo. We will continue to work together to defeat our common enemies, free our captives and quickly expand the circle of peace. Tugenda kusigala nga tukolaganira wamu n'Omumerika okubeera nti tusobola okutaasa abantu baffe, tumega abalabe kw'ossa n'okugjayo abantu baffe n'okugaziya omwetooloolo gwaffe ogw'emirembe gende maaso n'okubeera nti guvuna ekitundu ekya Middle East. Trump yabadde ayogera ku Netanyahu yagambye nti ye ne Netanyahu bayise mu geyeena etagambika okulwana ennyo olutalo oluwanvu olw'abalabe b'eggwanga erya Isirael n'okusingira ddala eggwanga erya Iran. N'agamba nti Iran ne Benjamin Netanyahu bandibadde kati tebalwanagana kiri awo, bandibadde bakolaganira wamu okulaba nti bakuza ekitundu ekyo ekya Middle East wakati mu mukwano n'okwagala n'okw'amaanyi okuza the Holy Land
byebyaladde ebigambo ebya Donald Trump n'agamba nti tewali muntu mulala yenna yagenze maaso nakulabika nti asafaringa losses enene ddala. Tewali muntu yenna yandigumidde losses zibagenze maaso n'okubeera nti bayitamu okuswala n'ebirala. N'agamba Bibi Netanyahu was a warrior like perhaps no other warrior in the history of Israel. Ono abadde mulwanyi namige era tewagenda kubeerawo mulwanyi namige amwenkana mu ggwanga lya Isiraeli. Byadde bigambo bya Donald Trump. Bano bayagalanye ne bakamala bumazi bakulembeze b'amawanga abiri, America ne Isiraeli. Kankole katono bwe nti nkomawo tuli kukula eri omuntu wa bulijjo nywa kakoko. Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kwita okonekitinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno share coke ekomyewo gwe ne bagayi bo musobola okwefunira kooko ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku kooko si linnya bunya wabula vibe y'amannya gye musobola okukwata nga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano koso taginga bakyalibo ne bagayi abaakakufolowinga ne bali abaakufolowinga edda awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abaayi ani gwe munaagabana naye kooko wammwe? Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kwita okonekitinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno share coke ekomyewo. Hotel Africana ye hotel yoke y'omulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati. Tulina ebikosebwa byonna, banquet, meeting facilities, conference halls w'onooteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina. Tutuuza enkuŋŋaana eza kuno n'ez'ensi yonna, ebisenge omuteekebwa embaga, obubaga, bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobic, steam bath ne massage para. Business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri. Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 Wampeo Avenue ku simu notinya emunya 7775 noti mwenna tubaniriza. Hotel Africana ye hotel y'Abannayuganda. Owange oli otya leero? Ndi bulungi. Twetegekera nnaku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere. Lowooza ku bulamu bw'abantu. Tulowooza oggula obunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati. Era amagezi genkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers. Spring Flour agira mbungo obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebisega ku roundabout Masaka Road. Buli Lwakutaano okuva ssaawa 5:30 mpaka ssaawa 6 ez'okumakya tosubwa aba Century Properties abategesi b'ebibuga by'abamufuna mpola nga bakulaga butya bw'oyinza okwejja mu bupangisa. Aba Century Properties tobasubwa. Lydia, eyakava China wiki 2 emali yetuusa oli mu kutikkula? Yo wange gwe tonnatikkula? Kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gwani ekkolera? Toddamu kubonaabona. Kampuni ya Ship with Us ebimalanga bulijjo. Ship with Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza byamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka. Ate okubijja Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage, byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship with Us nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku +861 3 6 82 5 75. Jangu twegeteko nga tujja emyaka 14 nga tuwangula buwanguzi ku Friday eno genda kuzomweza 27 June 2025 awenna muwongo. Jangu twegeteko nga tukola bulungi bwansi tuliba kubawo olusisiro lw'ebyobulamu tuliba kusisinkana tuliba okubeera uno mupiira wakati wa ttiimu ya Pala FM wamu ne ttiimu y'abawuliriza ate nga tuliba kuddisa ku bawagizi baffe ababatesobola abaana bato abakadde abavubuka kigenda kuyitirira twegeteko ku Lwokutaano luno
Namwongo ku Masjidi al-Iman wa Swabla nga tujja gusa emyaka 14 nga tuli mu nseke y'okuweereza bannayuganda nga radio yammwe radio y'obusiraamu PAL FM 107.9 awe Namwongo tuli bakutandika kumakya paka ejjuma w'enaatukwatira ku Masjidi al-Iman wa Swabla jangu tusale ffenna olebe ku bukozi bwa PAL FM nawe tukulabeko tukubuzeko PAL FM ikula ku 14. Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kwita okonekitinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno ShareCock ekomyewo gwe ne bagayi bo musobola okwefunira kooko ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku kooko si linnya bunya wabula vibe y'amannya gye musobola okukwatanga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano koso taginga bakyalibo ne bagayi abaakakufolowinga ne bali abaakufolowinga edda awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abaayi ani gwe munaagabana naye kooko wammwe? Mukutu gwa 17 katonyeze mwenda PAL Africa Radio ekula ly'omuntu wa bulijjo. Abatugoberera ku mikutu ejenjawulo abali ku mukutu ogwa WhatsApp ku namba yaffe ya 07823666 mwebali nnyo mwebalire ddala okutugoberera. Ono agambe ye omugabi matovu nzeru Just TV wane bulamu mu Texas ntumirako Nalongoza Haruna ne Gali Wango Dureke ne Mama Zamu ne Sematimba Henry makanika kugambye nti makanika wa masimu okulinaana Mama Nasozi nogamba nti wafumbire mmere. Okay, mwebali nnyo mwebali ddala okutugoberera abali awo ebulamu Texas okubeera nti kwe muli kukula eri omuntu wa bulijjo. Ono n'agamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mamiruka ya kijabi gy'obaka mbulabye. Okay, ono n'agamba ye Abdusalamu 8 ogambe webale kuweereza naye webale kuwuliriza bwana Abdusalamu 8 emasajja kwoli nnyo ogoberera ensonga. Okay, abayise ku mukutu ogwa YouTube namwe mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nti munnange mutufuna. Okay, abaitidde ku mukutu ogwa YouTube obaka bwamwe bungi nnyo bati tujja funa akaba mukumwe abagenda maaso n'okubeera nti mutugobera. Twagala kugenda mu Luwanandore Gaza mu ddakiika ezigoberera osobola okubeera nti otegeera ate embeera eriyo abantu bangi bakyali mu miranga kwaziirana na biwobe. Alisi Lubega ogambe kati lwaki balumwa nnyo okusinga banna Irani tebibakwatako bafaaki. Onagamba Musa Sebo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh webale kuweereza ku mukutu kwendi ono jjajja Musa Kakonge Kiwawu Mityana webale kutugoberera. Taisaba Gilbert n'ogamba bannange bagamba nuclear bamukubye kakati baagala ki ku Irani. Ono n'agamba ye Barandi hello everyone. Alice Lubega n'ogamba nti nga tebasobodde kutaasa nga Amerika egezaako okubasaanyaawo. Nze ndi Finland timu Irani. Ahmad Sulaimani noga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alice Lubega noga tebafaayo ne Irani erina obukugu obumala okukuuma nuclear waayo tebafaayo. Ndozo badde ogamba ba America Irani badde n'abawagizi bangi. Irani badde n'abawagizi bangi. Simanyi lwaki ku mulundi guno babadde bayitirivu nnyo abawagira eggwanga erya Iran. Segganyi Mush n'ogamba osinzidde katwe America and Iran feared. Ogambye America n'eggwanga erya Iran baatidde omusajja ono Ayatollah is a man of his word. N'ogamba nti ndozo badde ogamba America ne Israel but ogambye America n'eggwanga erya Iran. Ayatollah musajja wa kigambo kye. Ogambye Nakamura promise
obanga Iran yabadde nga ewangula nga gwe olutalo terukukosa lwaki okkiriza okuzikiza olutalo genda mu maaso buba Isiraeli ye yasooka kuba Isiraeli ye yasooka okulumba endowooza badde ogamba b'Amerika nti oba olutalo terwabakosa lwaki bazikiza bandigenze maaso n'okubeera nti munnange balumba eggwanga lya Iran kuba Isiraeli yatandika olutalo. Okay. Muli bayitirivu nnyo message nyingi za YouTube nyingi. Dongo Muhammadi osinzidde Mbale gyosinzira okutufuna nagambye Nakamura Promise nawo bakamumbulabye Agnes Uganda Juma Kayaga Agnes Yugi webale kutugoberera onagamba yani mwesigwa Labani nogamba nti Isiraeli tebonerera onagamba mwesiga Labani okubakambulabye Makumbi Hasani Kobo enansana kuoli ogambye oli nansana Ganda nogamba nti empologoma eboggodde obadde ogamba Ayatollah Khamenei ow'eggwanga erya Iran. Makanga Haruna nabo bakabumbulabye ogambye nsaba kumpa ku nkolagana ya Iran n'Abawarabu in terms of trade and region kubanga twalabye Jordan nga ekuba ebizuka bya Iran n'Abapalestine bafa baggwawo naye nga Abawarabu basirise busirisi. Oyagala kumanya nkolagana ya Iran n'amawanga agabuwarabu amalala onaku olw'omukaaga tujja kitunuulira nnyo ne Haji Kasimu Kayira mu nsonga engazi okitegeere. Kasazwera sawa 5 gwe ng'otega program da bigger story. Kigongo Wilba n'ogamba Amerika bagiwaneddemu. Makanga Haruna nogamba nti nga ekuba ebizuka bya Iran Palestine. Okay, ndowooza obadde ongeza ku message yeri Ronald Mulangira Kostane Van Winkle ogambye nange nzize kwendi Makanga Haruna nawe obaddeko nnyo. Okay, gwe mukutu ogwo gwa YouTube message mpitirivu nnyo sinza zimalayo but tujja zikwatako mpola. Kiriza mukadde kano kutwale mu Rwanda rwa Gaza tubeeko ne kye tutegeera ku mbeera nga bweri miranga kwazirana maziga buli lunaku bantu bafa babalumba bafunira emmere ne babata. Olwaleero Isiraeli erumbye amambuka ga Gaza negenda maaso n'okubeera nti etta abantu 35. Tuli kukula eri omuntu wa bulijjo 17 kikakasiddwa nti teri radio esinga kukwata ku nsonga z'omuntu wa bulijjo nga Pal FM. Ensengeka ya programu zaffe ekwatira ddala ku muntu wa bulijjo. Amawulire ge tukuwa geego agakwata ku muntu wa bulijjo kubanga balowooza nti balina sente ezisobola okukola ki okusirisa abantu naye abantu batulugunyizibwe. Olwaleero abantu batulugunyizibwa ku musolo gwa propalerate bagamba gwa bagagga. Programu ez'ebyobufuzi ezikwata ku muntu wa bulijjo. Ebyenfuna ensonga z'okwekulaakulanya eri omuntu wa bulijjo. Pal FM ye radio efuula omuntu wa bulijjo omumanyi essaawa 24. Amawulire n'obubaka buli ssaawa ku radio y'omuntu wa bulijjo 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. We report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
eryo ggwanga lya Palestine baana baagala mmere bali mu kubugabira mmere naye kika n'abasajja abazeeyi abawala abato ogwo omulango babamulinnya kigere nga baagala kufuna emmere efuuse emmere luwannanda lw'e Gaza kakati ne zireeta omulala nga mannange tuli mu luwannanda lw'e Gaza byowulira bibigenda maaso n'okubeera nti bitambula sayidi awo buno obwana obadde bukabira emmere kakati bakulaga omupalestina omuvubuka ng'avuga omulambo gwa kitaawe ku ppiki agezaako okutaasa obulamu naye nga embeera nzibu ddala. Olunaku olwaleero amawulire agavaayo bulumbaganyi bukoleddwa ku bannansi b'eggwanga erya Palestina okukakkana munnange nga 35 be baakafa tudde abantu 35 mu luwannanda lw'e Gaza beezaabwe zimaze okubeera nti munnange zivuunikibwa ku bulumbaganyi obukoleddwa amagye g'eggwanga erya Isiraeli. naye ogenda kukkiriza tuke tuyimirizebwa esswala eya aswel bwe tukomawo nkutwale butereevu mu luwannanda lw'e Gaza tulabe ebiriyo oyongere okutegeera embeera nga bweri e Gaza gye tugenda okubeera nti munnange tutandikira wennyininyini we tutandikira abantu 435 bafudde batya Iran egamba ki amawanga agalinaanyewo gagamba ki ku bigenda maaso sayidi awo obulumbaganyi buli nnaku bubadde bugenda maaso n'okubeera nti butambula buli nnaku nagamba nja kuwanga update ku kifa e Gaza n'obulumbaganyi obukolebwa eggwanga erya Isiraeli sayidi awo tusooke tusaale tukomewo nkubuulire FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Herbal Mouthwash nga bali wamu ne Nkoba Islamic Senior Secondary School ekawempe tula